Olwaleero Reverend Tusuubira Mayanja okuva mu Busumba bw'e Kasubi abadde yeetaye ku mukolo gw'okusabira abaana b'essomero lya Triple Mars Junior School ogwategekeddwa nga beebaza Katonda olw'abaana baabwe okukola obulungi wamu n'abamu okwewangulira bbasale za Buganda. Asabye Minisita Kiwanda okuddayo okusoma ebyawandiikibwa obutaddamu kukola nsobi mu mirimu gye. Pawulo yawandiikira Timoseewo n'agamba nti empaka ez'obusirusiru ozeewalanga. Ebigambo ebyo bye njagala okukozesa nti Katonda ono yatonda tuleme okumumanyira kutuuka kweyolevu, kubanga buli muntu awa ekitiibwa obutonde bwa buli muntu nga Katonda tumugulumiza n'emibiri gyaffe gyatuwadde, sayizi zaatuwadde, nebyo nakyenva nsaba olwana minisita ensonga afune okubinyanyirwa okuba eri Katonda tukwate bulungi embeera eyo. Ono era asabye abazadde okuweerera abaana baabwe n'okumanya amasomero ki ge bagendamu okwewala okwekaniikiriza ku masomero ge batasobola. Tuwaggirira waliwo levu kyempita levu tugenda ku kigero ky'osobola, tolya luuni teweewanika, tusomesaza abaana ku levu gy'osobola, abaana bajja kusoma. Kyokka ye akulira essomero lino Martin Luza Kasozi akuutidde abayizi okukuuma ennono y'essomero lino nga bakuuma empisa ze babadde nazo. Nkuutira abaana bange n'eggwanga lyonna awamu abaana bato baleke kweteekamu malala, babeere n'empisa, olwo nno bwe tunaasobola okufuna eggwanga eddungi erina omuwendo. Ono yeebazizza Obwakabaka bwa Buganda okuyamba abaana b'eggwanga nga y'ensonga lwaki asazeewo okwebaza Katonda olw'obuwanguzi bwe batuuseeko okuva mu Bwakabaka. Neebaza Kabaka wange yeebalire ddala kuwa abaana bange basale, yeebalire ddala tajjanga okwo, ate n'abawa mu masomero amalungi. Wano abayizi abasinze baweereddwa ebirabo n'abasomesa baabwe okubongeramu amaanyi mu bye bakola. Bo abayizi bano beebazizza Katonda, Obwakabaka wamu ne bazadde baabwe ababeereddewo mu buli mbeera. Obwakabaka bwa Buganda nkwebaza nnyo olw'okumpa basale ku St. Juliana High School Gayaza, era nsuubiza obutabuswaza nga ntuuse eyo ndakubeera omwana omulungi omuwulize. Nkwaza Obwakabaka bwa Buganda obwakadde basale ku St. Teresa SS. Nsuubiza okukola obulungi nga ntuuseeyo mbeera omwana ow'ebungi. Nebaza nnyo Mukama kubanga yansobozesezza okufuna ekifo ku Ndejje Senior Secondary School. Hakim Sali, BBS Telefina, Agesigika.